naye zali asolinze forever and ever kati okusinzira nga bwendaba abavubuka abamu baganda baffe mugende mukole nze ndi eno ntembe oli eyo otudde oli mu bakyala kati bwe mmala okufango kama muganda we yalina emaali ekyagera ng'ogenda owamba botiki kuba nze nyina botiki ezisinga mu Kampala ekyagera ng'ogenda oziwamba kakati zali yeetaaga obwenkanya abakyala abo bagumira bingi zali yankubidde simunanga Madubala abatwala masomero bagatwala ne mugamba tebasobola omuzimu gwa Ssemwanga gujja kuvaayo balimba bagende bakole ebyabwe aga masomero gakyali gazali omwana oyo yakola nnyo gwekusanga omukyala anyirira bw'atyo ng'ali mu bufumbo si kyangu yabeera ne Ssemwanga emyaka 18 n'ekitundu n'ennaku 3 olunaku olwafembayo terwaziba tegeera kakati kyensaba baganda ba Ssemwanga bambi mwewumuzeeko mutuleeko wansi ebintu by'abaana esegera nabaddawo nempulya kasitole ne kankwatako nga nze gyendi omusajja omukozi ngate ne Ssemwanga yali mukozi kati nze nyina abaana bange 18 naye bonna buli omu alina ekikye biri mu ndagaano era nabiteeka nti omwana wange first born agenda kusikira engatto ya Air Max entegera bwe bityo bwe nagenda nga mbisengeka ow'obuwuzi naye waali owa kapeti naye waali nagenda mbateekateekera tegera so ebintu bikyali mu mikono gya Zali era Zali tofaayo mukwano bwe bakutawaanyaamu nkubira gwengani nze nga Afande Madubala nyenda kubakolako ng'obuyinza bukola ki bwebulaga ate abakyala ennaku zino tebakyali ku eyo puleesa mbate ebintu babitwala ng'obitwala gwani umwayu bakyala balina amateeka wano omukyala ne bw'omutunuulira butunuuzi omala eddakiika 3 akuloopa ku poliisi ati ensonga eriwo eri mu ddiiro ya Zali ne balamu be bavuddeyo oba yavaayo ne bamuyisaamu eggaali ng'agamba obanga bagamba nti baagala batwale ku bintu by'obusika bya muganda waabwe Ivan Ssemwanga Zali kyatakkiriziganya nakyo agamba bintu by'abaana bo bali baagala mugabo gwabwe mugabo gwe bagufuna batya muteeka gundi Ssemwanga yakisaamu tekiri kivula luli nakubuuza guno bijja kune kubuuza toyina baganda bo mbayina guno omwezi ani yakusindikiddeyo ssente ate wali gw'osindikidde ani kalwaki bali baagala ebyobugagga bya Ssemwanga just anti kivula nkubuuza gu baganda bani yakusindikidde gw'osindikidde ani ibula ebintu tukola byaffe tukola bya baganda baffe nze wenga gaasika gali ya kika nga gali ya famire yange ntegeeza mukazi wange n'abaana bange nalabye oyo omuvubuka akyali muto agenda akole ave mu bintu by'ekisirusiru mpozi lwakoni mwabamawule mwina ekizibu kimubeera munaawuza buli ssaawa ebintu ebitalina makulu kanaye mwamutuleetedde era ojjagenda okugira kutinga naye afuuse serebu kugira kutinga tulwana mukazi yazze munaye kulwanira bintu ayagala kufuna ku bintu bya muganda ayina abaana ye kati waddeyo mukoleko muyitave omubuuzi oyina abaana aga nti ayina abaana asooka alwanirira abaana be bano aba Ssemwanga bali bulungi nnyo tatana kubalwanirira alwanirira abaana be naye nnyini yeerwanirire andi Zali ne waba atunda bintu bya Ssemwanga simuyinaako mutawaana bitunda nze manyi atunda byaki ayinza okuba nga atunda kubijja eri baagala kubibba agula awalala biri mu mannya g'abaana be yibula omukazi abeera n'abantu bitakyakuzzanya omugenda muzaala z'abaana embalika eyo niyo omukazi alabiridde abaana be emyaka nga 6 oba 5 abo abakulu tebajjanga kajasti essaawa ya leero bazze mu mawulire olwokuba kwita bajja bakuwa emitwalo 2 naawe n'obikuwa n'obissa ku mpu naye nga tebirina makulu era nze neewuunya Zali wakuba naye ayagala nnyo obutaala naye talina nsonga lwaki ajja mu mawulire niye muntu mwayagalira naye obutaala okuba nti addaludde okwogerako eri bamaze muteekako ka pressure n'avaayo n'alaga ensi Zali abeera busy talina pressure gye yaddeko just abadde aludde okwogerako eri eggwanga ate nga ne Swakibu netakyayogera yamugaana okwogera kino nekintu kyazze najja ayogere naye nga tebirina makulu Zali agende tawalina nateeka naye bamuvunaanira nze yibula tekakubuulire ffe olaba tusobola okuzaala abaana ng'ogenda osula busuuzi naye munnange omutwali mukazi aleka abaana be ne waanaabitunda ebintu era agenda kuba n'abaana be ye abitunda amanyi ki ekiddako kajasiti bano okujjako wayinza okubanga
bwe baali bakola mu agreement kyali muntu wana bagande bafunanga ku mugabo mu agreement ng'omusajja ono mutuufu okubanja naye wagula tubanga tekyalimu boyi tugenda kumukuba ekyo mubuulira mazima tugenda kumukuba omusajja abanja yonna ebintu by'omuntu buli anaavaayo yenna ng'abanja bintu bya Ssemwanga anti agenda kukubwa paka kuwulira bubi simbooko obula tugenda kumusomesa oyo muvubuka agenda akola ava ebyekisirusiru akyali muvubuka muto asobola okukyusa amaloboozi tabeera South Africa naye anoonya ambasada Sali anoonye Kasasa anoonye Bere Kasodde bakyusa amaloboozi sente bagenda kuzifuna ave bali byekisirusiru omukazi bamuveeko oba abitunde bya bbaawe kati ensonga ya Zali ne balamu be baavudde ne bakuba emmeeza baagala ku migabo gy'abaana weewaawo Zali ye kyatali si mumativu nakyo ensonga eno ogiyinza gyogerako ki nze ndowooza ekintu bwe kiba nga omugenzi teyakiramba nti no gundi ngenda kuwa kino gundi ngenda kuwa kiri oba muganda wange oba muzeeyi wange tewali nsonga lwaki ovaayo okuklaiminga ebintu by'omugenzi okugyawo nga yabikuwa ng'akyali mulamu n'ekirala nti omugenzi bw'oba akoze eddaame oba takoze eddaame nze ndowooza bw'aba nga afudde nga lese abaana ebintu ebyo birina kuba by'abaana ate mama abo aba akyali mulamu teri muntu agenda alabirira abaana abo kusinga maama waabwe kati nze mba ndaba oba olina kwekuba na mumutima nga gwe ow'oluganda lw'omugenzi n'ogamba bannange nno nswala naddala ng'oli muntu mukulu ng'abamu benna be basajja bakulu musajja mukulu mukyala mukulu ng'ali mu kamera agamba ayagala maali ya bwana maama we nga waali n'abaana nga weebali senga abaana be bavuddeyo complaininga awo nkitegeera kubanga nirabyeko cases ezimu ng'abaana be bakomplaininga nti maama atuwe maali yaffe maama atuwe maali yaffe abaana be baba nga balyoke ne maama waabwe okubeera ne maali yaabwe taata gwe muganda w'omugenzi simanya ani oba olina kuswalako swalako era sisuubira nti basobola owangula sikisuubirawo sikirabawo bintu balina kuswalako buswazi yasse tuyinza okugamba kyekino nti bw'oba olina byoyagala eby'omugenzi bimusabe ng'akyali mulamu nga gwe muganda we abikuwe ng'akyali mulamu okuggyako n'ekirala kye bayinza okugamba nti Zali wabadde alabirira abaana abo yali azzeeko gye bali n'abasaba ku ssente z'okulabirira abaana abo kubanga kati wayise emyaka mingi abaana balya banywa basomye yali azzeeko okubasaba ssente so ne wabanga abadde akozesa ssente z'omugenzi obanga abadde azikozesa bubi sisuubira nti bali mu position okumunenya enkozesa ya ssente ezo bwe gibanga emyaka gyonna egiyise tajjanko basaba school fees ayinza obbaka school fees zaabula nga nina okutunda ku property nsasulira abaana fees wala oyagala baleme kusoma gwewooluga era awo nyini bavudde ne bagamba nti bo tebeekakasa n'abaana abo tebalina obbatwala ku DNA nze ndowooza obuteekakasa abaana kirina kubeera kya mugenzi omugenzi waba yafa nga abalaze byabalaze kuba ajjukire yasooka kulwala bbanga teyagwa nti oba yagwa ku accident kati omuntu afudde enfa Ivan gye yafaamu kitegeeza yalina obusobozi okubategeeza nga abafamire ebintu ebimu nga tannaba kufa because teyafa accident yalwala n'abeera mu ddwaliro okumala ebbanga n'atuuka ku level ng'alinga era naye nyini akiraba nti agenda kati yali asobola okubaako bya communicating nti bannange abaana abo si bange naye bw'aba yakyogera lunywe ng'akyali mulamu nammwe abafamire n'abalaga nti abo be baana be kati gwani mutaata w'omugenzi ama muganda w'omugenzi avaayo n'ogamba nti bannange si baana be ye tugenda kikolera tutya kuba ne DNA tugamba tugikole bw'aba omugenzi teyagikola kiki gw'ogikola so nze ndowooza bintu byakuswalako ng'abooluganda maama mumuleke n'abaana be kasaba abo bakuze oba bazirya ne ziggwawo nammwe n'ezaabala zisiiba ziggwawo tuziraba wala abasuubuzi abali abamanyi mu kibuga baafa sente zaggwawo ani yabanenya naye gwolooza kino ekyokuvayo ab'eŋŋanda okuba nga beefunza ebintu by'abamulekwa gwolooza ensonga eno kiri comparison nti kiri necessary nti okubeera nti abantu b'ekika bano balina okuba balya ku mmaali y'omugenzi kyemmanyi bwe kibanga kya busiraamu bamuzeeyi abo babimanyi ebyabasiraamu ebyabasiraamu byo baseeka babiyingiramu ne bagabanya emmaali naye ono teyali musiraamu kitegeeza yali alina okukola ki okukwata emmaali yonna n'agirekera mukyala we n'abaana be ate ekyenjawulo nze kyendabamu nti Zari kyayina ekyenjawulo nti mu baganda be bano singa mulimu eyatobako ne Ivan mu kukola emmaali eno oyo aba nesse ku mmaali eyo bw'abanga oba yabadde agiddukanya obanga yatoba ne Ivan nga muganda we nga bakola emmaali eyo naye ate bw'otumya banoona bali mu complaining ate Zari ye yatoba n'omusajja kitegeeza waliwo enjawulo senga kwaba abooluganda kuliko eyatoba na Ivan ng'agamba kino nakoba na Ivan tukikola nekino ntoba na Ivan tukikola saagala alaba mukyala ng'akisaanyaawo oyo aba nesse
naye gwe ssebo nnyabo w'oluganda nga tolinamu tofaali mu Ivan ng'akola emaali eyo ate omukyala yalinamu kitegeeza kati omukyala yalina sse because byonna yaliwo nga babikola nze ndowooza ab'eŋŋanda bayinza okuba obwavu balumye bulumi ne bagamba nabo ne bagamba lwaki tulumwa tutya obwavu nga twalinako muganda waffe omugagga ate nga kigambibwa nti next of kin nze ndowooza kiri bwe kiti nti ebya next of kin si kitegeeza nti nno obuvunaanyizibwa bubwo oba nti nno emaali efuuse yiyo omuntu bw'afa ebintu bibaako gwe biddidde mu mikono gye nti byono nono naye asobola okugamba era osigadde oli next of kin naye nze ani nze nannyini so nze ndowooza ekituufu kyandibadde nti ebintu bino biriko nannyini maama n'abaana we bali nze njagala kuwulira mwana nga yakomplaininga nti maama tuwe emaali yaffe baba mwana era senga abaana basajja badde bageze bandikutte omu ku baana ne bamuzza ku sayidi yaabwe kati ne bakomplaininga ng'omwana omu ali ku sayidi yaabwe naye wekiba nga abaana bonna bakyali ku sayidi ya Zali muganda wange awo tewali keesi mulina bizibu byammwe munoonye ssente walala mumale ebizibu byammwe nganze omukyala ndi ku sayidi ya Zali okusinziira omwami waafiiridde emyaka gino gyonna babaddewo like ne bwabeera nze kati nze kangende mu ngato za Zari nganze njogera nganze kati omwami wange bw'abanga avuddewo nganze ayina abaana nze sisobola kuwaayo ebintu by'abaana Ibra bwentyo kati abaana kye kiba kigenda okubalabiriza oba okitegeera kati babyagaza ki baagala bitwalira abaana baabwe baagala bitwala anti munne bo bagamba nti nabo baagala mugabo gwabwe bo nga abafamilia y'omugenzi omugabo gutya ndowooza ebintu biba by'abaana kati Ibra obanga gwakola ndoza oba okolerera abaana oba okolera baganda bo nabo bagende banoonya emirimu bakolerera abaana baabwe oba okitegeera nze bunaze mu kulaba okwange baali badde bagenda ne banoonya emirimu ne bakola ne bava ku bintu by'abaana golowooza ekyokuba nti eŋŋanda z'omusajja zivayo ne zikaanira ebintu by'abaana tulaba nti kisusse ensangi zino kyabuvunaanyizibwa kyabuvunaanyizibwa yedde n'akamu kuba nabo balina abaana balekere ebintu by'abaana babirekere Zari n'abaana be bo bagende bakole ebyabwe abula noono pasita bannange bagende bakole ki bagende bakolerera abaana baabwe beesonyiwe ebintu by'omukyala beesonyiwe ebintu by'abaana bamwesonyiwe nga bagamba baagala kuba nti nabo bagabana ku bintu by'omugenzi muganda we Ivan Ssemwanga oli muzadde ensonga eno oyinza kuba ogyogerako ki Zari tiyabayisizaamu maaso nze mu kulaba okwange era nga maama yabayisizaamu maaso naye era omuntu oyogerako bw'oyogera ekintu olina akiraba obubi nga ate kyekituufu Zari akuzizza abaana si kugamba nti abaana baali tebalina ba anko bajjajja ba anti baaliyo naye nga tebafa ku baana kitegeera so ku nsonga ng'eyo Zari mutuufu ate ne bali ab'eŋŋanda olumu bayitawo batya Ssemwanga bwe yafa nze ensonga nze nziraba ku TikTok Facebook nze nziraba naye Zari mutuufu omuntu bw'afa agamba mbu simanyi mbu Ssemwanga talina baana talina ki naye ng'olwedda bakimanyi yasooka nti baali baagala bintu ne balaga nti Ssemwanga yali talina baana naye ng'ate abaana omugenzi yali akimanyi nti abaana ba Zari abo abalenzi baana babe naye olw'okuba nti baagala bintu ne bafoojinga ogenda ku kooti mbu simanyi afudde twagala bintu bo baali babikolamu olwedde Ssemwanga baali bakola ne Zari okitegeera bo basanze ebintu biwedde bikutteyo okitegeera ssente weeziri bo baalinga nga tebinakwatayo baali babeerawa so okutwaliza ewamu beenoonye Zari mutuufu nnyo ku 10 ku 100 era nze ndi tiimu Zari
abo beeyiye baba banoonya bizinensi bazinoonyeze ewalala zali bamuveeko bamwesonyiwa